nti ne Salonga ali bweru. What a coincidence. Amugamba yeye ali bweru nti doza kati awo manyi nti wabaawo ebintu omubiri gwe biba bibanja. Abakazi nga basiwo. Omusajja ali bweru anoonya ssente omukazi omubiri gumubanja. Omubiri nga gumubanja. Basajja bannanga balina abakazi wakanze nabawuseeko. Kinyuma nnyo ennaku zino nkuvaako wooli n'ogenda ebweru n'okyusa ku bulamu. Kati wulira ekipya tuleese Friends Road Trip tu Zanzibar. Tutambula mu kikoosi okuva wano ne tugenda e Zanzibar mu baasi okuva nga 12 okutuusa 19 Julayi. Ennaku 8. Kwolwo lwe tusimbula e Kampala tujja kuba n'akasiki e Kampala. Ate bwe tutuuka e Dar es Salaam tuwumulemu lumu. Olwo ne tukola White Party nga tuli ku boat cruise. Olwo ne tukkirira e Zanzibar. Singo milioni 2.5 ate kapo milioni 4.2 okutambula okusula ebyokulya byonna biri ku ssente z'osasula. Olwo tuli Zanzibar n'olaba Stone City Zanzibar, Nakupenda Island, Prison Island, okuwuga mu Liyanja Indian Ocean, osula mu hoteli gye weetaaga. Ebintu byakutakala kulya ku ssente. Bookinga kati tukomanga 10 June okuwandiisa abantu. Noti 788 25552 oba WhatsApp noti 783 oba jangu ku ofisi zaffe wano ku Namirembe Bus Terminal ku Bitaara. Okulya ssente si kulya mwana. Tewali kye tulijja mu nsi muno. Mujje tulye ku ssente zaffe. Tambula mu Friends Road Trip ogenda olye ku bulamu e Zanzibar. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Welcome to Shalom 256 is happening we tugamba. Kasowe ekigambo is happening ng'omanya bwe kiri. Kansoke nkujjukiza ba client bange oba ba sponsor fatisako program nezo Shalom 256. Ate nkujjukiza gwompya atera kusako kalika notification bell oba ng'ofuna butyo kye tukuwa ekipya. Subscribe oba oyagadde tetugenda kukaka noba nga bitwagala bikunyumira subscribinga ate no commenting ku video. Keneyo Shalom lero kanusaka kati tubawo mpola. Nkujjukiza amanya agaluma gaguba galimu ebituli bw'olisaayo ebinyogogobe ebyokya gasanyala bw'osonye ovaamu olusaayisayi oba ogayiza ludda lumu oba owunya akamwa sensa Nana Herbal Mouthwash olwanyisa endwadde z'amaanyi tojja kwejjusa naye weegendeza afere tebaguza kapa mu kutiya. Nana musange mu pharmacies, drug shops ne supermarkets. Nana akasibwa National Drug Authority. Nkujjukiza Victoria University, the university for you munange. Balina courses ez'enjawulo nga match intergenda maaso. Balina Bachelor of Social Science and Social Administration, Bachelor of Guidance and Counseling, Public Administration and Management, Master of Arts in Public Management and Admission Management. Mwagaga baba RDC, Bachelor of Arts in Journalism, byentukola ebyamawulire, Bachelor of Childhood Education, abaga basomesa abaana abanasale ne masters wezi. Ebisingawo munange kuba ku ssimu eno yokka 0822797699 obagenda ku www.victoriauniversity.ac.ug. Nabajjukiza munange aba January June ono nga kuva nga 12 paka nga 19 July zennaku 8 tugaya Zanzibar. From 12th to 19th July we are going to Zanzibar. Single ali kaligwe bakuchai. Single 2.5. Couple 4.2. Bagamba mnye kitu yakola tusha. Okubuga komanga 10. Akasiki kali Kampala on the travel date payments at office Namirembe Bus Terminal Bakuli ku Bitaala. Where Perfect and Freedom users park. White Party on boat cruise as we had to Zanzibar. Ositagedde munnange tugakulambula Stone City, Nakupenda Island, Prison Island, Kwendoka Lock, Safari Blue among other places. Tugenda Zanzibar nga 12 paka nga 19 ya boys domi twebyagana. Kati nafunya abaana bentwala. Nga 19 tuva nga 19 tuga Zanzibar. Single 2.5, double 4.2. Booking is komanga 10 June kuba ku namba eno 0788 42 59 52 kanjiddemu 0788 42 59 52 tugenda Zanzibar Friends Road Trip. Kati wafunye baani abalala abo. Boys domi tekyagaana sente zalimu embiranye sente zagirawo tufunye obuzibuzawo tuzija tuzimala kasiza gwawo kati kino tugenda Zanzibar. Ngenda baako ngenda ne mami Jaden. Tugenda Zanzibar. Abantu Shalom 256 ndino omwami ono omwami Same Feds. Eba nyanjogera bulungi. Semi Feds. Semi Feds. Ate lyekika. Lyekika Seminia. Seminia lyabaganda. Seminia bali diraki.
babeddira mpologoma eweddira mpologoma seminiya Alan omwami gwe nninaano abavubuka mumulabye sijja kutamba muvubuka mumulabyeko era tumunoonyeza ajje atubuulye omwami ono yakwana abaala babiri abalongo nakato ne babiri n'abalya bwe yamala okubalya omwami ono n'alya ne maama abwe Naalongo amala okulya Naalongo Saalongo abitegeera ali ebweru w'eggwanga atuma mukalakaasa ajja ku saaluuni webale kukola mawano kuba wali abalongo ne Naalongo sanso okula kushoya mu 256 kubuuza kuba tulana n'abatuuliriza omuzira mpiti wa semifeds agambibwa okubanga nalya lwakyo saako Naalongo bwagambibwa bintu n'abalongo byetwogera ge mazima kati wogamba agambibwa oba otubuzaabuzizza kasupu kangi kasita wendi zizo bagamba ekituufu bwe kyali waliwo ebyaliwo naye waliwo ne byemwongeramu era fe aboogera twogera supu mwongeramu nnyo kasupu walya n'abatali balongo ab'omukazi omulala tuba ne twesibye ku balongo mpa n'omuvubuka oyo akola amawano oli otya Naalongo oli ota Naalongo n'olya babirye kumbe bali oto n'abalala bayidawe nga tetunnatandika sooka olabula abantu mwenna gwamanyi nti oli mwana muto toweza myaka 18 nako twalaba programu eno saagala muntu agenda alaba programu atandika okunnenya nga museegu okitegeera naye babyogedde bw'obanga naawe oli museegu nga nze ndi museegu nnyo ffenna tuba naye omuntu woliira nyazaalawo oba extra museegu ffenna tuba baseegu kati olwatuuka nga osanga Naalongo olwatuuka bayidawe ngenda sooka nkuteekeko kwe emabega katini Genesis Genesis kuba ebintu ebisinga byonna bibaako neki netandikwa so nakula nenvubuka nenga seegattangako nenga ate nkyesunga wakula n'ovubuka nenvubuka nga teweegattangako seegattangako nga nkyesunga ku myaka emeka 19 kazooba naye ng'ekyannemesanga sigamba nti abawala tebaaliwo baaliwo wenya myaka 19 nga teweegattangako seegattangako 19 tekananya body count ndowooza kabaati woba bazeemu kuva P7 19 nani body count nga 2 mukama katonda kati nani body count nina kwebuuza ku ggwe okikola otya myaka 19 nana body count amakumi nga 2 zenzijukira ngenda kuwa president nga gwatukulira naye gwe n'omala emyaka 19 nga tolyangako tolozangako sirozangako weekubanga kasabbuuni nedda naye nga ate omuntu eyasoma tasomerako mu kisulo mpozi ekyo saasomerako mu kisulo nani waliwo omwana amuyita Lwesi kabaka wa kasabbuuni ali okwo amuyita Lwesi media ye ne kasabbuuni bali bati balinga Arsenal and losing baŋŋamba ennaku zino waliwo ejji bakozesa amagi kati ejji twalivaako yali last year era nze atandika ejji eryo ng'ofuna enjuba eyenju enjuba ate enzibu nnyo ogira enjuba bwoti gamba oli kabaka kati enjuba kati twagivaako kati twadda ku ovacado buli mwaka twongeramu akalungu mu kasabbuuni aye nga tukaadivansinga kuba kasabbuuni 1 these are the benefits tekasaba transport akasabbuuni tekalwaza infection akasabbuuni tekagamba ate I didn't make it akasabbuuni tekagamba I slept off akasabbuuni tekagenda mu nsonga kakati akasabbuuni katagamba ka parliament nga bannange tulaga bagenda ku parliament kufuna bagambe abavubuka akasabbuuni kawumuza ebirowoozo tekaso agamba mbu I slept off naye tekalina bibi byako kati ffe tutunda eddagala eryo egganda buli musawo yenna mu Kampala ayiga okutunda eddagala egganda atandikira ku kintu eki wakozesa ku masturbation ekyo bakikwate buli awulira nga gatunda eddagala lya kiganda eri abatajja gamba okozesa masturbation naye nga masturbation has benefits bwanga omutwe gukuluma nga si byakusaaga whenever ng'owulira omutwe gukuluma nga oli stressed you jack off kikakkanya obire gukakkana naye kati ozo masturbation bwerina mbu bwokoma okukola bwoti ng'ozanyisa omusuwa wooti ofunza obusuwa
bwe bayita penile tissues kyova mbu kiba kizibu nnyo omuntu akozesa masturbation okufuna firm and strong erections era aba alebera bw'ati kana abasinga tasobola sustaining erection for a longer time yesirimu okweyongera atega katege kuba ate katuba nga twenda bulungi nga tusobola kuba mutayimba bwoti busaako condom kagwa kati abasinga ategula nayingira buyingizi yesirimu zembuto nawe ngamba mbu ayezi meka 19 nga tewegattangako barakallahu fiikum nenge eddagala lyako gyeriri nze abantu beddagala genda ofumbe emirandira gya kamyo otekemu entaseesanywa ennaku 7 ojja kumbuulira awulira nga alyagala kuba ku 0705 27 1973 so peze egyo emyaka 19 oba wali toyimuka wali watomelojiga nga nnyima naye ng'ekinnemesa nalina akakuta nakula n'akakuta oli mukatuli ki twakula tuli ba Seventh Day kwamba nga yakubuuza oba oli munyankwe anyankwe bo tebaagala kusala kati kunewo nga mbu seminia oba muganda kati wali mu Seventh Day bo tebasala kati so nkula ninga wenkola nalina library ne saloon nga firimu nzitunda ezalaavu ezisabbalaza gamba nasalanga pon kakutanga kusabbalala okategedde ezisabbalaza ngambo kyambu atundanga obuntu obwo mu black juice xx videos nobanga twakozesa nkasabbuuni akasabbuuni olina obbanga olinawo okajje ebiseera ebyo nali sinnakategeera wabeeranga waka mubazaddemu kyeka baali bakkuza bulungi ku sabbiti nga mugane musaba okitegeera kati nga sinnakategeera kati ntandika okubitunda okitegeera firimu z'obuseegu nga mbiraba nga mbyesunga ogamba ndikikola ddi kyekibeera olwo ffe nga twalyalya dda myaka 19 nga nga baŋŋamba oba n'ekikuta oba mukyafu simangu oba tomalaako like ebintu ntuwebitwe kati nga nti oswala mu bawala baba bakoze eki aba bakuwaddeko muzo gamba nna ayinza obutamalaako okitegeera kati tuli mu 2019 tugenda mu 2020 covid awo batandika covid ali mu China asaasaana speed mbijjukira omusaaha mpejja amutanga Sulaimani Kasule ono bamuyita ntya okupalo mbanya we muto okupalo Sulaimani bayita mama kojja sibitegeera kati ng'agamba wali ekyo kiri China yasamira muli kitta abantu tukalaba ekibwe kinga sibitegeera ngamba bye China of course kati awo nali mu first year nga shopping lectures naye nga tulina askari wano ngawuliza nnyo lady yeeyo ebyo ebintu ebye China entalo simanya Iraq Palestine Gaza Israel North Korea kati ngampulira nga boogera nnyo ku covid oyo naye nga sibitegeera yasaabi wabudde kati nategeera covid mbu waddala tatugakola test ya macroeconomics yali Friday nga tugenda kukola pepa y'ekoni naga Museveni alina kwogerako eri eggwanga kati nga amaze okuggala amasomero gano aga primary basoka primary gano agalowa ne secondary kati ffe nga tulina pepa ya Ssemuyaga ate nga sisomye sinsalinze nga tulina pepa ogikola akawungeezi president n'agamba ngenda kwogerako eri eggwanga n'agamba nzigadde with immediate effect nzigadde university twali emakaera awo ne tuwaga Museveni for Girudi nga tumanyi kijja Museveni for Girudi bannange twawaga nga tugamba Museveni gwasinga nga tumanyi kintu kya wiiki 2 ne mukuba ne party nze Museveni naye simunako buzibu bw'amaanyi naye we nakwanyira Museveni mu covid yali anstidde mu nyumba watuuka esaano Museveni yali anstidde mu nyumba mu covid awe nagala naye bannange wadde mbadde mpagira Besigye nga ne Museveni swadde mugamba mwogala kuti Museveni yankola mu covid otwayawukanira awo ne mukyawo n'omwesonyiwa nali nfidde mu covid wabula ye kati so mbiwulira covid yajja kati wali omaze osomaawo nali nvuddeyo nga wamanya abavubuka ab'ekyanga wali maze emikaaga nga nagimala okitegeera oyingidde ebikoosi bagatuddayo kusoma byebiki osomera kibiki okitegeera ate ali okola kasente osala firimu kati so neŋŋamba buno obulwadde buyinza okujja ne bufuuka ekizibu nga bino bizombi byendaba mu firimu jjukira ndaba nnyo firimu Walking Dead ntidde bagamba ekirwadde kitiisa okitegeera mbukigira mu mpewo ne kikutta
kati ngamba sigenda fa nakana akabuzi wanji nino loza sokoleke fe tweralikiriyanga covid kwengalikiriye ekintu eki kufana oleme kufanga olina embuzi yes sitanye omukiga alina ettima kale fe twatyanga covid tugangenda kulyaki ngenda kujjawo akasente gwe ng'otya ekintu eki baneesenga nfa ngenda kufa n'embuzi yange nga kyekikuluma sirozezzaako biba bitya nkoma biraba mu wali weesunga okulozaako mama tomanyi oli oyagala kulyako tomanyi kati nga ngenda funa eddwaliro awo erya gavumenti bansala bakujjako ekikuta bakinzijjako obulumi tewali nnyo bulumi abaana nasangayo baana bawala bebakusala bebansala omwana nasooka tewayimanga bakusala olina oyima njukira balina okusanyalaza emisuwa olabika bagenda okutayirira mu ddwaliro osooka omwana kuyimuka yasooka n'agukwata bw'ati nabanga ngawe kati ng'omwana nga gwe otunyula otya nze gwe bagamba eno totunulayo onatunula eri ng'omwana waagira bw'ati kati munne ali eri atereza bugundi buno obugirita buki amubuuza guliika gamba nga bamugoga nansi yabuuza munne namugamba guliika ono namugamba ajanga ogulabe guno guliika ate gulabika guwooma katonda wange okitegeera kati so nga nyima bulungi emisuwa givaayo bafumita kicu bafumita ne sayidi endala kicu okusanyalaza ne bayisawo ebbanga ne bamubuuza okyawulira obulumi nga oba balina bwe baasaba gamba obutonotono ne bafumita ewalala bafumita kati so bankolako bulungi bayirawe after 2 weeks after about 1 week ne banzijako kibandage obulumi obwalingawo ku obulumi the pain watambulamu yambadde skirt ebya skirt byaggwawo abantu bakyamba skirt nga abasazi byaggwawo nange kye nali neeraliikiridde naye baŋŋamba gwe yambala mpalezo tuna omusajja ffe atusala wano entinda amuyita muwada imaamu omuziki gw'entinda ffenna abasinga abavubuka abakulira mu ntinda muno nsimbi zooma ekiwaatule bukoto ffenna yatusala yasala n'omwana wange Jayden kasita namuzaala ne muleeta bayita sanyalaza ono Jayden gobeera naye nzaala bakulu nga bumbuzi Jayden mutaani wange mu media naye alina omwana wange bamuyita Jayden yalina omwaka gumu n'emyezi nga3 oyo mwana wange Jayden oyo kati naye mu kumusala ekyakola ateeka mazzi mu bbaafu aganyogoga oba ebbugumuli wana likakkane kanabagamba mubuzeebuze mutunuze bwoti naye omukwata eno nakwata omwana nga mutane nawe onyakola nga nzaawulira obulumi nempulira nga nfambe paka ne video njane bwanjuka omwana yakaaba nempulira nga nange mpulira obulumi bunno emiranga egibeera omuganda wange kati aba akaaba mukusa akasone kakutuka bwe kati kawanda omusaayi eddiba ne likutuka saa twalwana ne Jayden ne eventually yawona naye omwana alumwa nenga banakola zibetayirira omwana wange nenjagana muwummula amatu n'entya amatu nago ga bulabe bayirawo nakyagamba aligawummula ng'akuze bw'ali bayagadde nga yeyagadde naye sigenda wummula mwana wange matu agenda afuna akammonde akitegeera kati so after tuyingira mu nnaku enkulu jukira ogwa 19 yaggwako tuyingira mu nnaku enkulu tuyingidde 2 December kuliko ya Christmas watandise okutereeratereeramu naye nga ezimuwuzi zikyalimu naye nga si ya bulumi yadde abaana bankolako bulungi oba gwabanyumira agamba katukole ku guno bakutereeze okitegeera guliike mangu kati so awo kyali mbeerera kati ennaku enkulu zituuka sijjukira oba yali Christmas oba 31st ngendako ku Happy Boys ewebusega namasuba Happy Boys eri namasuba okumpi neiba waffe ngenda nsangayo abantu abakumanyi baayo bangi sangayo n'omuntu omu kubajjanga ku salooni oli ku library yo okufuna ki movie naye nga buli lwajja
ayogera nnyo n'ono omulala gwenkozesa oba gwenkola naye okitegeera gwali yanga yanga nze ndi yanga ng'ono asingako obukulu nga gwayogera naye nga gwe beemola nabo naye ng'ate oli yali yatomerwa olw'endiga baki nga naye ali awo nga tasalawo takutula nga tabisobola oba nga tabimanyi nga gyetubakomaawo oba yalinga ggwe nga naye atyaga abannange nedda sibyagala oba maama yaŋŋaana bayidawe kuba kati yazaala nozaala bayidawe kati so omuwala oyo musanga we musanga nga mpahaaga asanyuka mu bbaala jjukira nange sigenda nnyo mu bbaala ate naye ndowooza yali tagendayo nnyo kuba namugulira eccupa 2 just za Smirnoff n'asiimuka nadda ebbali Smirnoff black 2 n'avaako n'atandikirawo kunkuba kiisi mu bbaala taswala abamanyi balukoni awo ku Happy Boys abantu bekisingira mu mabbaala obadde ki buli omu akola byayagala kati bakuba ekifaananyi ate giguba musango tuli baana bato mwana wange jjajja wange imaamu w'omuzikiti tetuli baana bato mu bbaala temugenda mu mwana muto kifaananyi kiba kyaki neefuna muno wekiisi kati so omwana ampa bikiisi ŋŋamba ensolo ku kizigo kweri ate wawonyeewonyeemu olowuzi nga zikyalimu tonotono naye ng'oli okke nga ndi okke okitegeera nga ŋŋamba ntwale ewange omuwala wali omanyi gy'abeera nga simanyiiyo manu mbeera ku kyalo kyekimu nga tubeera ku kyalo kye kale simanyi oba ninga ye aveeyo kyengulu nga simanyiyo nga tantwalangako naye ng'ogamba ava mu kiri ekiva eri wansi nga manyi nti ava mu kiri ekikubo ayambuka bw'atyo ekitegeera kati nga mugamba yeewa nga byandagira tebitegereka atamidde muli mu ssaawa mmeka tuli mu ssaawa ndowooza nga 7 kakati omuntu atamidde nga mwedde n'emimwa nga lwaki omuzzi ewuwe otafunawo idea ati neewuwe era biba kisobola okuggwa ewuwe waba ayinza obbaayo omuntu tekikolanga n'otwala omukazi w'otasasula we mubuuza nga directions zampa sizitegeera nga mugamba kale tugende kankutwale nga muli nnyo enzugu wa mwayita uba zugu ayita nzugu wala omwanya abyogera wera kuno bamuta Mr Shades yakingamba mutegeeza gundi bodaboda nzugu nga muli nnyo ka nzugu tugifuna twalawa nga mutwala ewange wali opangisizza nali nina gwe mpangisa naye roommate wange nga mbeera babiri tubeera babiri naye nga oyo roommate tayagadde kuba pate ng'akuba pate akulekawo akomawo bukya pate neetuula wali neyeewuunya ono nga nkubye nnyo leero okitegeera kati so ntwala omwana ewaka olwomaasingamu katini nga gukoleera omwana yalina eriwoota kyali kinyankole omanye ebinyankole yalina eki ali olidde ku kinyankole ekyana kyalina erizzi munansonyiwa n'abagambye dda kyo si y'abaana bato kyalina erizzi kati gwe ayetabikolangako wategeera okyamba oteeka wano okwata wano okola ki nali ndaba obutambi natundanga gundi nobeera perfect n'omanya n'amazzi engeri gye bagafunamu olaba obutambi n'osigala kyekimu omwana olwamutuusewaka ng'atamidde n'omulya yesebo nemulya kyonga kyalamba nze sirya muntu atamidde edda wakati kati nawasa edda mu bulamu bwange bwonna mu CV yange siryanko muntu atamidde nati natyanga omuntu ng'atamidde 1 ate ozuuka n'asobalinga app n'agamba wankutte tuna wanzoga wankwatiza nga tompadde konse nadde sitegeera nali ngenda okulya ng'atamidde twali tugenda bwe twafuna uba omuwala yasasima mu mmotoka nendayira era buli muvubuka ali bambi nkuwa amagezi toli omuntu ng'atamidde asooka okugamba mbu wantuusaako ogw'obuliisa maanyi era ekyo nange nakikola just amaddu mangi kati how was your first experience how was it omwana yali awo
kyokka bannange ekintu kyannyumira nakona ekyuma abange nakona ekyuma omulungi ogusooka gwali gutya your first experience oyingidde mu promised land akitegeera owulira otya wali owuliddeko ng'ali mu ggulu kati omwana ng'ali awo nga yeebase ali atya ye omunankole waffe yenyoola omwana yenyoola anyola ekiwato kiringa beeri semi onzite wanyita omwana omunyankole omwana ng'akuba emirango omwana n'atuuka n'aŋŋamba nkooye nensigala nga ekyuma ntwala butwazi nkooye omulundi gwo gwasooka kati wamala watuuka ku ntiko namala omwana yatuuka ekiseera n'awulira ng'akoye n'asindika oba wamala nga tomanyi tawulirako ebintu ebijja nosigala ng'ovuga buvuzi wabawo ebijja naye nosigala ng'okyagenda mu maaso saabiwulira abirina obbaawo ebyo bijja byebiwoomesa n'owulira nga tatanyalalako saabiwulira tatanyalala omwana namuvugira essaawa nga 2 oba 1 mu kitundu taata mukwano ddiya kireke tokipika nnyo olaba ojja kyabya shalom ojja kyabya shalom wali omwana essaawa emu n'ekitundu kakati okyali ku oyo bayida oyo omwana nawulira essanyu yali so sweet kati olwakeera ku library nsooka oleke olwomulya muli babiri mu luumu n'oli kyaliwo oba ng'oliwe kyali wange ali mu pate yakomawo ssaawa 12 akomawo seebase twamala ssaawa nga 9 tuzze ssaawa 7 twamala ssaawa nga 9 naye seebaka nga kasimayiro tekanva ku mimwa nga tokikkiriza mbu okikoze obadde ki weebiti bwe bibeera nga ŋŋamba muzeeyi gwamanyi fuga ntebeyo tomulinaako buzibu essaawa eyo okitegeera kati akomawo asanga kasimayiro kali waggulu erinnyo liri waggulu ambuuza kiki mugamba ye ate sirimaze kati ng'omala akyali awo akyebase nga yeebase bambi ndowooza omwenyi gwamukuba nnyo nga yeebase oba yakuwa musulo n'olowooza amazzi gali mazzi bakuwa siminoofu nga gwe bakujja gwagula oyo aba awunya omusulo guba guwunya siminoofu aba awunya gali mazzi tegawunya nga gali kiriya naye nga gajjudde wonna twebaka wansi nze ne roommate wange tulina emiteeru gy'e Kampala akusaba awo ne wogunoonya otya tegukuwa yadde mazzi talina dde otuzi twofuna nange ekinene ennyo okuva ku olwo abalala nafunanga busaamusaamu karumeeti wakusanga omaze okulya asanga nga kasimayiro mugamba nkimaze bulijjo nneepankirako nange nkikoze siina gwe saanyumiza nkeera temwekuyayo ku bufaananyi bunodoozaawo nedda n'essaawa zino sikikolangako tuyagula ebifaananyi mba nkakasaani memories for keeping nedda tuuka enkeera siina gwe saanyumiza nga kyali wange nakalakasa ekyuma abavubuka mulina ebintu ebyo mwogera ku balabe mulidde twagumaze mulimu twagumaze bayira ekituufu tulina omuze kati ate okyali awo ku oyo w'essaawa emu jjukira awo nkoledde amaddu mangi nafunako omuwala nga bali babiri bakoma kujja oba bakomolako kyenyi basala biki ba mikwano ngenda owulira nti abawala balwaniddeyo wansi mu gundi ku mwala ng'agenda mu kikajjo nga nze simanyi nti balwanira nsi kati omuwala ajja essaawa 4 aŋŋamba okimanyi twekubye nga twekubira gwenze ne gundi mugamba nga mwekubira nze nti nze atabakwanako nti olya nti akwagala ate nze nange empulira kali okitegeera twanyize ne twekuwa ku myaka emeka olwo gy'oliko gye balwanirako 19 tukyali awo oba awo nali nnyingira abiri kati so abeera awo tutuula ziwera ssaawa 5 mugamba kanzigalewo tugende naŋŋamba nze ŋŋenda waka nga mugamba singa abadde ogenda waka wandibadde wagenze dda 5 ez'ekiro 5 tugende naŋŋamba kale tugende nga mutwale ewaka roommate yakubye pate taliyo yali Saturday nkeera Sunday so adwerabira kuba Sunday ntera kubeera nnyo busy kati lwaki nkuwaddeawo ka story
nakuba omwana okuva ssaawa 5 omwana yalina style omwana alina amanyi sex kuva ssaawa 5 paka ssaawa 12 ezokumakya nga siyiyeeko nga sisobola kwebaka kuba enkeera lwali lwa sande nga nina okukola olunaku swadwerabira okuva ssaawa 5 paka ssaawa 12 yinza olowooza nnimba naye nakikola kati so nzijja amaddu mangi buli azze nkubagana ate abawala balina omuze ndowooza bw'omulya n'omuwoomera ng'agenda anyumizaako banne n'oyo munne gw'anyumiza aba ayagala alozeeko bakola referrals abawala okitegeera nali abawala ab'emikwano layini suwulidde bakola ki nali abawala ab'emikwano layini bino mbyogera eyo maaso gyetulaga abawala nga bakimanyi nti obonna obali awo oba batukanga era ekiseera ne bakimanya ne baawukana nga tebasobola kuddamu nga gwe abatabula nga nze abatabula netubeerawo so ntuuka ekiseera nfuna omuwala awo tuli mu lockdown ndya waliwo n'olunaku lwe nafuna abawala 3 nembalya ono aba yakavaawo ogenda owulira ono akonkona ogamba oba oli yakomye ogenda okugulawo nga mulala sokoleke olunaku wali abawala 3 n'owokuna nno yajja just saasobola nalina landi road kwolwo yaŋŋamba mutabani toofe yakulabanga ng'oyingiza ono ayingira afuluma omulala ajja ono ayingira wali abawala 3 nga sina gwe nkubidde essimu nti gye kati kankubuuze wabasasulanga ate baali bakwagalako ki nalina dreads nga dreads zinyirira nga nyirira nga nange netunulira mu bifaananyi ngamba yazimanyi abala baagala nnyo abalasita ng'oli mu lasita namuno nga basaba ono gwenkola naye ennamba wamusaba ennamba n'agimuwa kasita yeeyogeza omanyi nze simanyi kwana ate n'abawala nabo tebamanyi ki tebalina bigambo asobola okukukubira yeesi ne tasobola kugamba nti akutandika agambe kino kiri ekitegeera kati nga nze sibalinda kwennyonnyolako kuba nkimanyi tebalina ki bigambo ng'akalingo kenkozesa ng'akuweereza kahayi biseera ebisinga bankubiranga nze yanoonye firimu bweti tonzijukira nze ajati nze yazenga okitegeere kati nga bwankubira bwatyo akalingo kenkozesa mugamba onkubidde naye nno ndi waka ndi bubi nnyo omutwe gunnuma sina nagwe ntuma waggulu funa ku painkiller oba panado oba ojjo nnyambeko okategeera oyo ng'ajja ng'oyisaamu gwe teekeyo yaliya omutwe gunnuma sina gwe ntuma jangu ondabeko si jangu ondabeko jangu nnyambeko okungulira eddagala kati bwakusanga nakulanga olina amaanyi agamu eripako teyekyanganga nga nkubye amasannyalaze weekyanga ki ajja neetegese ndi mu kashoti kange amanyirawo obulwadde obubadde bunnuma bulala kati abaana abo baali baana ato baali bakyala bakulu baali bakyala bafumbo bawala era bakaalo kookwo nga mulimu n'abava ewala mulimu bofuna ku social media ebiseera ebyo nalina Facebook nga nnungi erina ba followers bangi ngesingako ne ku bayimbi abamu ba followers kwa nange wawe natuuka essaawa nentaye ku bbanga ayimbayimbamu era ng'omuvubuka yina avubuka alwapingamukko nga n'ekyo nakyo ndowooza kibanjagaza balowooza oli muyimbi kati so tutuuka ekiseera nfuna omuwala era mu ebyo byawo nanyumiza oli noono najja bya mikwano funa omuwala ng'alinga oba yalimu akazoole bwe mbadde njagala obaleetera bayirawo oyo omuwala kyenvudde mbazaayo omuwala ng'ajja twera
nenga ye ne bw'omuvuma ne bw'omugamba ki ye kyayagala kimu muggo gwa Musa oba amukolanga ebimunyumira bonna just nagobanga basinga nga ngoba ekirungi kye nalina naye saala bamenya mutima ng'ojjanga sinakukwatako kugambirawo tugenda kwerya naye si bya laavu nze siina laavu omwana nyakkiriza simanyi oba balowoozanga nsaaga kuba omugamba n'aseka okitegeera amala kulanga kyadda natikka obunyi byali serious kyeka byali serious okitegeera kati nga naye mugamba kyweryamu naye si byaki si bya laavu naye nga ye ate alemezaamu nnyo omuwala omanyi Superguru omanyi ono omwana yalemera ku Vairota yeyita Shairota akyataaginga ebifaananyi bye okitegeera kati nga y'oli omuwala okitegeera so oyo omuwala atuuka ekiseera ajja ne kyali kye nga bakiyita ssanyu nakyo nga kiwala bane nga kibikola nga kimalayo okumusingira ddala so omusingako ngamba abawala totambulanga na mukwano gwo ng'akusinga obulungi abawala muyige tubyogera mulaba bayidawe okitegeera nga mugambo kimanyi oyo kyaliwo njagala mukwatamu ng'ogamba omuwala you told a girl you have been sleeping with that you want to sleep with a friend like when you were sober nga ndi sober n'omugamba njagala kulya kyaliwo njagala mukwatamu n'asooka aseka n'asooka aseka amanyi nsaaga nawe vaako bayirayo ebinyiiza mugamba ndi serious kati bweŋŋaana nga mugamba bw'ogaana sigenda kuddamu kwegatta naawe oba ali waloga abawala abo abawala baaliwo abaloga sayina ddogo omugo gwa Musa abasawo bali pozi nga be baguloga bane nga guwoomesa ekintu abula nvaako nga guwoomesa ekintu kati mugamba sigenda kuddamu kwegatta naawe bw'oba tomuleese mumuleete ddi lwonna muleete enkya oba leero ekiro muleete enkya kubeera yajjanga kiro ebiseera ebisinga muleete enkya ekitegeera jjukira twali mu kafyu so omuwala ajja namugamba muleete otuweemu eddakiika 3 ng'ofulumyemu weziggwako oyingire atukonkona oyingire amuleeta jjukira firimu ezaali mu library tugenze mu lockdown zitadde waka kompyuta nkitadde waka firimu ziri nze nga simugambye nga ŋŋambye oli yamuleete be bamanyi bye bagenda okwegamba nali manyira abawala ebiseera senga bakutta omwana n'akufumita ekisa era kyali kituuseewo babaleka mu nnyumba eddakiika 3 andeka mu nnyumba eddakiika 3 afuluma amala akomawo alina engeri gyatutunuuliramu bw'ati atwetegereza alowooza tweridde kumbe tetweridde tewalya natya nga sina we ntandikira omuwala yali eri mu ntebe ze ntudde eno ku buliri nali manyi waayingira agenda kujja eno atuule ku buliri omanyi single room yatuula mu ntebe neyefuula serious ku movie neŋŋamba oba nyiige oba mbikyankalanya ebiwaya naye nga weziri ate alabawo nnyo okitegeera so tewalya saalya omuwala akomawo tutuuka ekiseera tuli mu kafyu bano abasirikale abaali mu kafyu balawuna bano tebasobola fuluma bagamba kati saawa zakwebaka oba zawera saawa nga mmeka eyo mu maaso firimu ewedde saawa zakwebaka naye teri yeebaka mu kitanda mu buliri bwange ng'ayambadde ekinene ennyo nnika yesigalako sikawulidde wagamba oti ekinene ennyo nnika teri ayingira buliri bwange ku kitanda kyo nga mukazi talina kusula ku buliri bwo ng'ali mu ngoye okategedde kati so bajja bakkiriza bakkiriza ne bayingira ne bajjamu engoye beeyambula ne bagamba ate nze mbasula wakati jjukira ndaba nnyo firimu za junior
mulimu kana aka mananje twa kubera mu Mananje sex twa batu yeriwa. basatu Eye Filisam. yaman nga njagala okukagezesa Vijja Junior okoze omulimu bambi kati so mbeera wakati mbeera onekyusa seebaka nga bwomanyi tulo tukubula wali ofunyeko omuwala nga mupya ng'omutya Oba okyokukwatako. ntuuka ekiseera bulira banaatera okwebaka ate beebaka nyinza obutabazuukusa kubi ono omupya amasannyalaze free phase nga wulira nga wamukwatangako nasandika mukwatako nasooka mukwatako nga ntya okola ate yakunyweza omukono teyanyweza nkwatako nga mpulira tanneebaka nga mpulira tagaana okitegeera ti nenkwatirako ddala nenyambuka mukwambuka nenyambuka mpulira tagaana mpulira teyeebase ngamba ensobola okukizigo ntuuka mukubya free phase oli nga yeebase ye girlfriend wo nga naye tenneebaka kati ye nga ye nkimanyi ye wemukwatirako oli omwana yali ayagala sex yatambulanga agaludde omwana yayagalanga sex oba yalina kasagazi mukubi ono free phase bonna kati noono mala mukubya naye ngaono atisaagala nnyo okitegeera bonna bajja tandika obbakalakata nva mununziramu wali ab'emikwano babiri omulundi gumu katonda najjawulira essaala n'ayiwa enkuba jjukira akalumu ke tuli mukaala yise enkuba ogiwulira oba owulira okitegeera oba owulira ekintu nga kitambula kasekisi kanyuma mu nkuba kyokka bandabisiza dda sikyaswala ebigambo nange oluba neebimbula Shalom wammwe bomanyi lwasama wakuno omwana ali ab'emikwano babiri omulundi batuuka ekiseera bakyankalana kati wayambalanga olumu nga nyambala olumu nga siyambala waba mupya mwana twesiriwaze waba mupya osooka n'oyambala first route ekyo kiri ku buli omu abasinga route endala toyambala oba kiki kati olina abaana bameka omwana nyina omu ninayo omwana omulenzi omu ate bali be walyanga tabazaalangamu mwajjangamu mbuto waliwo yalujjamu ewanyaka yalujjamu ki ekyabaawo oyo omuwala baidali twali twakayingira lockdown omuwala twerya atuuka ekiseera tukyankalana nga mugoba wayitawo twali twakakyankalana ngenda olaba ayisizaawo wiiki akomawo aŋŋamba namisinze periods zange omugamba osaaka amugamba otya ti ate nze mmanyi nze nazimiisinze oba ndi lubuto amugamba oke genda oleete ki pregnancy tests ng'agenda azireeta nga kituufu omwana ali ki ttumbu eriyanga nga so mugamba enkyakomawo ku makya kuba zaali ssaawa za kafyu enkyakomawo ku makya tukole ki tulabe solution kyetugenda odukolera ng'akomawo ku makya nga mmubuuza nga mugamba yambuuza tugenda kukola ki nga mugamba sigenda kukaka kukuza lubuto ate sigenda kukaka kulujjamu mwana nga muteeka mu kaseera akazibu kuba kaseera akamana akazibu ebya sirias ko kaba kazibu nga ŋŋamba nze sigenda kukuza lubuto nkyasoma yali mu kirasi ndowooza yali mu senior 4 oba yali mu senior 4 oba senior 4 mama nyo bakebera ya kati so aŋŋamba nze sigenda ddukuza akwadde gaahedi luveemu nga mugamba naye okujjamu olubuto si kirungi tolowooza nti kukaka oddujjamu nze sikukaka kujjamu lubuto ate sigenda kukaka era ddukuza naye mu byonna kyogenda osalawo ngenda kusapootinga in every decision you're taking salawo bulungi nakuwadde ekiro kyonna lwerowooza aŋŋamba ekituufu kyayagala osoma namugamba oke oba kyosazeewo kiri oke naye nze nsuubira togenda kuddayo soma teyakaaba
yakayana n'agamba nze nzirayo ate n'ekirala nandirukuziza naye taata ajja kukusiba nga mugambye bya taata okunsiba gwe tobifaako okugyamu omwana kyamaanyi okusinga nze okunsiba nze sitya biduduma kati so nga tebirina kukududumirako si bitya nze byempiseemu bingi ndabye ebintu bingi mu myaka emitono so musapootinga luvaamu nga mulugjamu atulugjamu kati mwalugjamu twalugjamu bayirawe olwo olunaku ono omukazi eyalumugjamu tetwagenda na mudwaliro okukyalo sima oba mukwatamu nakola biki sima namuwa empeke amajani biki nali wabweyo nga baŋŋambye gwe fulumamu ffe tukole ebyaffe nafulumamu olubuto lwali lwa wiikisi 3 fulumamu ngenda owulira ona ndowooza bamukwata muli munda nemmanya nti kiwedde nga nawe saamanya ezziga gye lyava nokabira omwana nkabira omwana ziga lyakulukuta waliyo omusana zali ssaawa nga 5 omusana mungi ku makya n'enkuba n'etonnya mulundi gumu olwo olunaku nayo sirirwerabye kati mwe temwacelebratinga bamaze olugjamu tayiri tomukebedde temwacelebratinga kubanza ekyantuukako nalina omuwala yalowooza periodi zalwawo okujja n'alowooza ali lubuto nemugaa tugende twekebeze tugenda netwekebeze nti ndawo ku 7 Hills namukaba magamba ate oli lubuto oli fine kyetwakola ate ntudde aka netwegatta nga tucelebratinga ate mukwegatta nafuna olubuto stanya alina ettima omwana agamba mpulira misinze periods naye kandi lubuto netukebera nga talulina tugamba ate mu celebration nafuna olubuto era kati yalufunira ddala muganda wange mwalokolera ki twalulekamu oli musajja naye saadujja mbairayo singa kati omwana akoze n'okukola kati so tuddeeko oli omuwala eyalinga alimu akazoole oyo omuwala tumaze okwegatta nabo babiri bakyankalanye muwala lunaku lumu atuuka ajja kuba twasigala twerya mu mpolampola obudde bugenda tutuuka 7 yagala tujja mu lockdown ngamba ku byenkoze byonna kwa natuuka ekiseera nga ndya bulya nga mayini na sirimu kati wekebezaako kati oli mulamu oli mulwadde ndabayo natuuka omulamu waffe kamubuulize kati abantu nabuuza abala interview eno omwana mulamu omuvubuka mulwadde ndi mulamu natuuka neŋŋenda muzeeyi ko olunaku lwennyini lwatujja muki mu lockdown ŋŋenda mu lufuka bagamba munkebere siriimu banzijjako omusaayi ne bankebera ne baŋŋamba oli mulamu ku byenza okola byonna ali mulamu ku byenzize nkola byonna nange sakkiriza ŋŋamba tekisoboka toyinza bba mulamu ku bantu bendi ddala yo kati walyanga wigenda ogaa kati oba ndi mulwadde oba kiki tugende mu maaso kala kati mwana waliwo emyaka nga jondooza jja kukola mistakes so ngamba neddwaliro yadde baliwaana naye sigenda byesiga ku bintu byenkoze gwe ng'otulira muli munda oli mulwadde ekitegeera kuba olwo olunaku lwe nafuna abawala 3 onaavaawo ekitegeera nakalakata abaana mwe nakalakatira n'omwana gwe nali seesiga ekitegeera akakabozi sikakumaliddeeyo owokunajja muromansinga muzeeyi Kaguta Museveni agaana osituka ku ntebe ya Bobby romansinze omwana waba ali okooye naye ekyo kituuse ku buli musajja yendanako moment eyo Asene we yagaana okuteeba wadde okuba shot on target Asene yesiriwaza nega nze nange kyantukako ku mwala ajja nali bamwitanga Vanessa nga mweteekedde mwepikidde gwe nemmala nkubaka bwenti ojja mmala kufa sijja kuta Asene we yagaana okuteeba
Nengiragirako bwendi mga kale zannyako nako. Yagana. Nebigana. We wali. Nensigako olive oil nebigana. Wali olidde nnyo. Simanyi byaganya buganya. Nyo wataba bazali mpewo za Simanyi. simanyi. Ndidde nnyo. Nomala maybe next time I'll come back. Yamblocking. Tasobola komawo. Paka kati omala yamblocking. Abamanyi gwe wendiga. Yakuyisaamu eggaali. Naye kyakutuukako. Nze kyantuukako naye nze ndowooza nali nkooye. Okitegeera. Nali nkooye. Abaala basatu. Ndadde. Owokunajja. Mutaka agaano situka. Naye nga tebawa ssente. Yadde 10. Ng'ate bba olumu wembasaba bampa. Abaana b'omu ghetto mulidde obulamu. Okitegeera. Omwo mwe nali lumwanga simwesiga Okitegeera. Kati ntuuka bano baŋŋamba oli mulamu. Ngamba tekisoboka nammwe. Ndi mulwadde. Ngende eno gye bansalira ekikuta. Mu ddwaliro lya gavumenti. Bagamba munkebere siriimu. Byabwereere. Eno nateekayo ba 15. Eno byabwereere. Bankebere oli mulamu. Ngamba bino engeri gye biri ebyobwereere. Birabika nabyo bifu. Nga tokkiriza nti oli mulamu. Nga sikkiriza ku byenkoze. Yasobola kukkiriza. Ngamba kanoonye ssente ngende mu ddwaliro ery'amaanyi bankebere buli kirwadde kyonna kyennina mu mubiri ngende Mmengo bankebere abampisa mu process nyingi. Wakola CBC. Bategedde. Mala full body count nga lwawo nnyo. Mala bampita mu office ya dokita ndowooza ye mukulu. Ye results ndowooza abeera nazo computer. Atunula tayogera nange. Amala atunulira bw'ati. Bakikola ekyabasawo. Bantunulira bw'ati. Okitegeera ntya. Ngamba kati kawedde mu bukyanga njagala omanye amazima. Nze agenako okunkebera. Bamaze okunkebera. Ngenda okulaba bannansi boogerera emabbali. Kale tabirabika. Tabulabika. Byewuunyisa. Ibambi. Kati omusawo ate akammenya mbuuza. Wasemba ddi okwekebeza kwensijjukira. Wasemba okwebaka naye omumanyi. Oyambala. Amuwali alina ku bulwadde gw'omanyi. Wayambala ogwasemba konzi neddanga. Naye si gwasoose. Olaba n'obanga obulina kasita omira eddagala owangaala. Nemmanya. Kaweddemu. Kati omusawo azikebera ali ku kompyuta. Bwantunuulira taŋŋamba. Ki ekigenda mu maaso? Aŋŋamba kati wazze nga ki kyeweeraliikiridde olinamu ekikusumbwa kyonna. Nga mugamba nedda. Kati ki ekyakuleese? Just kunkebera. Kumanya status yange. Nga ŋŋamba bukyamba osirabanga muntu mulamu nga ggwe. Omusawo yalimba. Yaŋŋamba. Teyasanga wajjaka infection. Yadde. Kugambye navaayo nga ŋŋamba Katonda njagala. Neŋŋamba eno chance Katonda gyampadde. Kati olwava tewaddamu kwendeguza. Walokoka. Nalokoka ate n'ekirala ekyandokola. Oyo omuwala gwe negatta naye nga negasse naye nekyaliiwe mananje twa. Yakomawo ku olwo maze okwekebeza ng'oby ebyoki? Ebyekisiru. Okuze. Nkuze. Akomawo ekiro akonkona. Mubaani oyo kati. Ekitegeera. Ningiza mu katuli nga yeye. Nzirayo neebaka. Addamu. Mugguleewo nno. Olabika olina essanyu. Oba olina Diana. Olina ani? Mugguleewo. Ng'atabuka atandika kukuba olugi dudududu. Ngamba sijja kuggulawo ne waba ofa otya. Oba gy'ova nga bava kulya n'ondeetera akalwadde. Okitegeera. Ŋŋaana. Nga aŋŋamba ngenda n'obbookera mu nju. Gwe n'ekyo kikazi kyo ky'oli nakyo. Kumba oli wekka. Nga ndi nzekka. Ngamba asaaga ng'ayambuka waggulu anona amafuta. Agateeka mu kacupa. Afumitamu obutuli mu kasaanikira. Ajja ayisaamu. Mpulira amafuta gawunya nga manyi gali wabweru. Aga petro. Gaali gano agataala. Agetta kerosene. Yeah.
mpulira amafuta gawunya ngenda oli agatandisa okuntonnyako okitegeera amafuta natya napanikinga bwenti bagenda kukwokya ejjire napanikinga neŋŋamba kanzigulewo nzigulawo ebinyolo bisooka bigaana jjukira omuntu ali ku paniki nga womumanyi nga tanakukoleeza ŋŋamba maze onyiyiwa nno amafuta kibiriti kyekiddako okiwulira naggulawo emisingo tewali banneiba bayite waliwo omu naye nga tasiibawo nga tabeerawo nnyo so nzigulawo ayingiza force omuwala ayingiza force bwati aliwa goli naye alingiza wansi w'ekitanda nga teryaliyo ng'afukamira wansi aŋŋamba nsonyiwa kimanyi ekiddako namugamba nviira n'agaana neŋŋamba oba muyiseemu oluyi tudde wa tusembere maaso abatulaba era akasana akatulumbye ate wano nyiiga ŋŋamba oba muyiseemu oluyi naye nga nze nina moto sikuba bakazi bakazi okupanga omukazi wadde oba onyiiza sikuba bakazi ne bonnyiiza otya so mufulumya mukulula mbu afukamidde yeetonda mugamba nze naawe bikukomye yali akwagala byalaavu simanyi ŋŋamba nakino ekibadde kintuuseeko mbadde ngenda kujjira mu nju kale nemba nfatya sigenda kuddamu kukola bwenzi saawa zino we nnaabanga n'omuntu omu agenda bba omu katonda mpadde chansi ndi mulamu n'ekigezo ekiyokubanga obwenzi bubadde bugenda kundeetera oba omubiri gwange ofuna damages oba okufa kubeera osobola okufiira mu nju omufaliso ogukutte biki okitegeera ngamba siddamu kola ki kola bwenzi nga neetereeza mugobye ekirungi naye teyadda kati wasenguka waawo kasita batujja mu lockdown nenvaawo neŋŋamba nakana akayumba kalabika kalimu ekirimu kuba buli eyakayingirangamu ng'osobola odya buli lunaku omuntu ow'enjawulo nga tolina lumu yamwe si nze nzekka naye ate baatuuka ekisanze ne bampa owa pulezidenti nga gwakize ku bali abalala mu kaseera nno akatimu kuba bo babeerawo emyaka n'emyaka naye nga balya kati so njize lwaki ndeeseeyo story tutuuka ku eno story yaffe eriwo ntuuka ekiseera nkooye jjukira abaana naye nga buli we bamanya woobeera jjukira bamanyi wookolera basobola okulinnya akagere wosuula okitegeera kankyuse environment funa awantu nga waki wala n'omulimu nakoowa ebintu ebyo ntuuka ŋŋamba kyali wange osobola okunfunira ennyumba eyo gy'obeera ng'abeera kanaaba nga ŋŋamba enda kunteerako abaana ne babateekako ne banfunira we banfuniranga maka gaali maka naye nga mulimu boys quarters so nenfuna awo empangisa mwalimu rooms 3 waliwo rooms 3 nenfuna awo wakati nembeerawo ngenda okwekenneenya nga mu nju mulimu ebyana ebyo enenene bibiri nga ne maama waali maama yandooza yali akomangawo oba kiro kuba ne ssente zennyini ze nasasula naziwa maid yazikwata so ebyana ebyo naye nga kuliko ekimu kinyirira ku baana babiri ewaka kimalayo okitegeera kiri mu sitayiro zenjagalira ddala gwe yakamala okuloka okukuba ebirayiro ovudde mu bwenzi kati amangu ago sitanya kemi ova mu obwenzi kwe kubanga ozannye ono n'ono essaawa eyo nali singo nga tolina awaali katambula ng'abaddewo tukyankalanye agenze wala ate simala laavu ye wala ndabanga bya kisiru
ate nga n'ekimututte si it's not a big deal okitegeera nga ndaba oba kiki nemugamba twete kati awo nga ndi singo ndaba akaana kali mu sitayiro zenjagala kaana nga kabikola kaana kali awo kabimala bumazi kala figa okitegeera akaana ako ng'obuzibu bwe kayina kwematira kakoma kubuuzaako oba gwe kabuuzaako nga tikayina mboozi nga keeka babirye nakayitanga babi okitegeera naye nga Nakato ate yeefasa nnyo omulongo wawundi babiri omulongo okitegeera omulongo atuuka ekiseera anjoleza n'engoye okitegeera yambuza yawe tolina ngoye ziddugala nkuyambeko omulongo yeerabanga yefudde housewife akuweereza engoye nga tomusabye okitegeera nga mugamba ngenda kuwa sente mmeka kyatofaayo nga ndowooza oba tofaayo asaagamu komawo kiro ssaawa 7 beebase ku makya zireeta nzigulawo njagala ozimujja kuba ennyumba yali wagguluko njagala ozimujjako bwingi ayambuka bwambusi nazo okitegeera yeesogganju ngamba jjukira ono sinnamukwana tukomaawo kwebuuzaako nange bayira esinza amanye ennyo okwana nga just nteekawo ku mbeera okitegeera omuwala alemera mu nju aŋŋamba kankugololere nako amugamba obudde bugenze njala genda gwe ne bwogenda nze ngenda kugololerako nzigalewo aŋŋamba ate kati nteeka embeera ku muwala wa Land Road amba oke kufulu ziizo simulekangawo kwolwo kufulu ziizo ojja kuggalawo aggalawo nkomawo ekiro nga yatereezezza enju yagolodde buli kimu kiri clear naye nga nze simufiiringa embeera ze tezinkuba ezooli nga ze zinkuba omwana teyeefasa ate Nakato yakwetega Nakato yanneetega sibitegeera amba lwaki okitegeera so tuuka ekiseera gundi babiri akkiriza tweyisaamu eggaali kalakata omwana yali fresh omwana kuba twekuba akaluuto akasooka nga bw'okamanyi dakiika 3 luuto ey'okubiri tusooka tugenda mu kinaabiro tunaaba kirungi kyali munda tunaaba tukomawo omwana yantandikira kannaswi omwana nankomba kannaswi k'ekigere ng'ayambuka bw'ati n'atuuka ku kigere eno waggulu n'anona ekirala n'ayambuka bw'ati omwana nannuuna buli katulika ku mubiri ke nnina k'omanyi tombuuza katuli kinaki buli katuli k'omanyi omwana yali fresh mu sex Saalongo yazaala omwana babi yali fresh omwana muka wedda bye mwagala mba nnyumize tuwulira era tutuuka ekiseera omwana mukalakata bulungi mukalakata oba yanyumizanga Nakato kwe kwesibangako ennyo naye oba kyalinga kitya kuba Nakato era yatulabanga nira sitiru nga alemezaamu mu mpolampola mu bubba okitegeera tutuuka ekiseera babi ateeka ku kapuresha komupostinga ku TikTok agamba postinga ŋŋaana mugamba peegi yange ebeerako nviiri zokka nange baba okitegeera aŋŋamba oganye buganyi banno nga bepostinga nga bakapo biki nze nina kyali wange obalaba olwo babi ng'ali myaka emeka yalina emyaka ndowooza nga 2 nga takyasoma yali campus so kyemanyira bakyaliyo kuba siryadda so babi ateekako ka pressure kanzitoweredde aŋŋamba oli mwenzi yeekyanze olumu omukubi atakwata olumu bize okitegeera yeekyanze aŋŋamba oliddamu okumpostinga
njakomawo anobye so nkola ka video lunaku lumu nkola ka video ne gwe nali nkola naye yatudde mu ntebe tukola ka video ka TikTok ku salooni yakutte essimu alikodinga selfie fe tuli eno nina kyali mukola sound tulina sound gye tewagala otulamu omwana alikodinga teyateekamu sound yalikodinga ate ffe teyateekamu ddoboozi lya TikTok lye twagala tuulamu kati nga alikodinga mugamba naye okimanyi temuli sound nga ngamba temuli sound ng'atikka ate yali tatikkira bwereere ng'atikka ezinyo maama kwa akantu katambula namugamba maika kapositinge tulabe kye kagenda okukola nekagenda viral akantu katambula kati nakubako kadama commentinga yateekako bimoji obuseka buno obwewunziseemu kati mugini kaki nabuteekako komenti mu zonna eyo komenti simanyi yanyumira ngamba onalayika musiru munnange kamunoonyeeko n'omugwaka box omwana mugwaka box banaye nga tulina ebigambo bifollowinga bigatta tulina connection omukwanya amangu ago mpulira nga tulina ebigambo bifollowing bigatta omwana kadama teyanneerabiza nti babi yakyaye olwofunye imo omwana downloadingisiza ebintu naye sibimanyisimanga botiimu nga imo yo nali ngimanyi kuba yalinako kuba nalina benjogera nabo nina emboozi ejja ku Shalom 256 weekend eno emboozi yange ne kadama botimu ngaefuuse botimu bakadama naddala bakadama abali mu biyumba mu bawalabu abasinga si mwenna muli basiru nnyo barakallahu fiikum si mwenna sigambye nti mwenna omwana anneerabizza okadama kye yakola after eyo yonna ng'akuwa sente eyo ekikyana kye kyaleetera na bino singa tetuli na wano kikadaama oyo kadaama noono omwana yali ayagala okunjokera mu nju kyova n'abazizaayo ku pasiti eyandeetera okuba nga sikyali mwenzi eyandeetera bino kuba we nagaana okwegatta ne Nakato yanyiiga ne Nakato nalabanga nga tamalaayo ekitega kuba Nakato okusinga olunaku yasingira ddala kuba ebiseera ebisinga yanneeteganga ekitega naye olunaku yasinga okukola ki okunyiiga yajja lumu n'ambuuza amazzi gaffe gakyankalanye gwe yeewo gali kiriya amazzi g'omu nnyumba ne mugamba kangende nkebere ngenda okukebera amazzi gali oke naye omwana just era akukaale kazanyi kuba amazzi gonna gaba ekitege ngenda okukomawo okuva mu shawa ng'omwana ali bute tawulo gye yajjiddemu ali bwerere nga bwe yazaalibwa eri wansi aŋŋamba kati gwe saabenzi waku ne wakola otya aŋŋamba sikyali mwenzi naawe tokinsibaako byali bya lockdown tonda yampa chance ey'okubiri nziremu ebyo so aŋŋamba kikyogenda okukolawo baako kyokolawo bijja oweebuzaabuza mugamba sina kyengenda kukola ekitegeere nasooka nentya nenga nemugamba sirina kyengenda kukola nalowooza nsaaga najja naawe mugamba ai teekako tawulo y'ofulume obudde buŋŋenzeeko wali budde bwakumakya omwana ako akantu kamunyiiza simanyi oba yaswala oba yakola ki n'agamba Saalongo kuba ye mwana Saalongo ye taata waabwe taata waabwe kuba ono babi yali yaŋŋamba dda ti ye akwatagana nnyo na maama naye Nakato yasinga okukwatagana naani ne taata so Nakato anyiiga agamba taata kino ekivubuka ekipangisa wano wakati kiina embeera embi kyakwana babirye nange kyankwana
neŋŋaana kitulemeddemu biki nasiiga akasa jjukira wano mu kugaana yaŋŋamba ngenda kukugobya wano omala yagamba ogenda kiraba ngenda kukugobya wano naye togaa tewalya saalya wagaana nagaana kyekyamunyiiza nandoopa ewakazende ngenda kukugobya wano ngenda kukugobya wano so Ssaalongo akubira Nnaalongo amugamba oyo omuvubuka ali awo wakati apangisa wakati muddize essente ze afulume Nnaalongo olunaku lumu wayitawo ndowooza ennaku nga 2 okuva olwo we nagaana lunaku lumu nga nkubira essimu aŋŋamba olunaku bwe luti twesange mu kafo akafo kali awo opposite Freedom State ekikubo ekikkirira simanyi oba okimanyi opposite Freedom State simanyiye bulungi eyo kafo kalungi so musangayo Nnaalongo azaala babiri gwalya nenakato gwogamba tewalya mu kamera saamulya musangayo Nnaalongo ali myaka emeka Nnaalongo ali mu myaka nga 38 awo ndowooza abaazalya 18 mukisoboka ndowooza manyi bano abawala abakazi abeenyiriza ate nga naye kennyini omulaba embeera ze akyayagala ebintu by'ekiwala Nnaalongo ng'anyirira alinga bano bazzali nga mukulu naye ng'anyirira so ntuukawo nambuuza yeggwe nti yenze tuulawo nga ntuula ng'atumya ebyokunywa by the way before okutumya ebyokunywa yasooka naŋŋamba bye nawulidde bituufu nemubuuza ate biki nti bye nawulidde nti wakwana bawala bange n'oyegatta nabo n'obakyankalanya tebakyakwatagana biki bituufu nga mugamba nedda si bituufu oliyimba ngamba amazima Ssaalongo tasobola omulaba ng'omuzadde namugamba nedda si bwe kito bwe kiri kitya wooli ŋŋamba mukambwe mugamba ekituufu kiri nti kale mu kusooka nafunamuko feeling ne muwalawo omukulu babirya nga ŋŋamba feeling just feeling tolina gwe weegatta naye nti aa wamulimba ekitegeeza awo wo namulimba nga saagala kuteekawo mbeera simanyi kiddako nga ŋŋamba amazima kuba Ssaalongo yaŋŋambye nkugobe nze mbadde njagala nkuwolereze naye nga ntegedde ki amazima so mugamba nedda yafunamu ka feeling naye tekagenda wala kati nga mbuuza lwaki tolina mukazi wakiyinza obba kyekikulemeza ku bawala bange amugamba nina girlfriend naye ali bweru omugamba oli Kadaama amugamba ono Kadaama gwe naakafuna nga tuli mu laavu empya laavu enyuma Kadaama akubira essimu nga tolina kujjako data connections tolina beera offline nga wobeerera offline agamba obadde mu bwenzi story yejja Shalom 256 Kadaama munansonyiwa naye mweyisa bubi bakuba amasimu akuba video call nefuka video call audio bayira nafuna kati Nnaalongo omugamba nino omukazi naye ali bweru Nnaalongo ngamba okay ali bweru nti okimanyi nno nti ne Ssaalongo ali bweru what a coincidence amugamba ye ali bweru nti doza kati awo manyi nti wabaawo ebintu omubiri gwe biba bibanja abakazi nga bazibu omusajja ali bweru anoonya ssente omukazi omubiri gumubanja omubiri nga gumubanja basajja bannanga balina abakazi ewakanze nabawuseeko sebo sooka lowooza omukazi asaaga ngamba obimanyi naawe kyogamba gwe tobimisinga kati nga Nnaalongo ali mukukwana nyazaalawo nako kukwana yali ayagala sex kawuliddako nyazaalawo omuwala nyazaalawo ono ate amusaba sex jukira ye tamanyi nti nno muwala we wamulya namulya so kimugamba
kati Nyazaala wagamba njawula ngamba obimanyi omubiri gubanja gwe tegukubanja mukazi waali bwe Nyazaala nga mukama Nyazaala wa tribe ki Munyarwanda not surprising tekyewuunyisa bagala nnyo tewali kyuma tewali ne tekyewuunyisa kubanga Ombuganda ne Nyazaala takusemberera nze Nyazaala waffe nze nabanga maama affe nga yajja afazze tamanyi nti nalya muwala no nga maama affe bwabazze kati maama affe yatulanga wa neighbor eri no jajja waffe nga yatuukira mu nnyumba yaffe nga atuula eri wa neighbor ewa agitakuba nga gyatuula tasembera waka mu Buganda Nyazaala there's that Nyazaala gamba tobiraba mbombi gubanja mukazi taliiwo nange Salongo taliiwo Salongo ali bweru mukazi wali bweru sobola obbako kyetwekoya naye nga bisigala wakati waffe sibiwulira awantu wonna ko bwe kiwedde kyemmanyi osobola okuuma ekyama sikyo sigwe kafumisibwa kuno power love bagida wenzize naye nga wentuuka kuba boda gye bampita power love kafumisi abaana bankoze ekintu kati Nyazaala omuyisaamu eggaali omulya wamuliiraawo Nyazaala akiŋŋamba nsooka looza asaaga mala ndaba nti alabika nali ki serious kuba yaŋŋamba n'okuŋŋamba wenmanyira nti ali serious yita oyo omuvubuka atufunire lumu tusooke tuwummulemu mpulira atamidde mufune lumu muwummulemu atamidde mpulira ekitegeera tetusobola kuvuga mmotoka nga tutamidde tusooke tuwummulemu ngamba ono omukazi ali ki ali fucking serious so nsituka ngamba nedda tekigenda soboka mami ng'ogaana nsituka ngana akwata mu nsawo ngamba kireka gwe kati kireka oyagala nsooka awo olimbye bulimbi naawe wala walyanga bali abalalu abaagala okwokera mu nnyumba olwo landirojwa nga kyekigana okumira landirejo muganda wange ayagadde kulimba bulimbi olimbidde mu kamera muganda wange olaba ali abali abo wafunya simazi manesatu manazatu awo nalina amaddu kati mbwali wakula wagana okulya Nyazaalawo nabigaana oyimuka jukira ndidde gundi babiri ate nga tekwono nga ndaba kijja kundeetera obuzibu kati ng'oyimuka mbu ogenda nsituka mugamba nedda aŋŋamba naye kireka weetaaga ssente abala ebiziko ebyo bina emitwalo 2 teeka ku mmeeza azikuteerawo aŋŋamba awo kiri kityawo jukira saagala bigenda ozikwata mukatugende mu lumu muganda wange ekyokyogedde mu kamera naye amazima zinaye tugamanyi muganda wange Katonda akuwadde chance ey'okubiri okoze buli kimu zitewe kyesaakola muki sex abantu bangi abalina emyaka emikulu besigambye bangi tewe kyesaakola kati walyanga abakyala abafumbo walyanga abafumbo n'abaana nesikyabalya nenga nabalya ebiseera ebyo nga nkyalina amaddu amangi lockdown emyaka gye yamala kumpi buli lunaku ng'oli omuwala kumpi buli lunaku kumpi buli lunaku kyajja munyumiddwa ensi ya Museveni eno kati oyimuka mugamba omanyi nedda muganda wange omukazi yatabuka si yali anyweddemu yatabuka ya mukazi yannangira oli kanaku ojja fanga oli munaku temumanyi kukola ssente oli awo simala n'abeewamwe banaku nga ggwe biki mukazi yannangira gwe tojja nasobola tomanyi kukola ssente anagwisholomu omukazi yannangira buli wenkyogera nako amaziga gakola ki kajja nga bwakulangira ng'olwakuba oganye omuwaako sorry nadde waka ne gayiika nga nkijjukidde kuba navaawo naŋŋamba wadde wiikisi 2 ng'ovudde mu nyumba yaffe sente zo ngenda zirekera maid wiikisi ezo nga ŋŋenda ŋŋamba kiri oke ŋŋenda nkola obusente bwange wiiki emu eggwako nziwezezza
funa ennyumba endala mbaviira okitege ne sente zaabwe nzirekayo kuba balina katemba mungi senguseewo nvuddewo naku 3 ankubira sente nga wazirese sente muzisiga kyezeetaaga gamba kale mpisaawe wayitawo ebbanga Saalongo ankubira ku WhatsApp aŋŋamba muvubuka yampitanga na mulenzi nga kinyiiza mulenzi kikyoyagaza famire yange omugamba ate ntya okwanye bawala bange bombi kuno oli ne maama waabwe naye ebyamaama abitegeera atya ebyamaama wansindikira akafaananyi olwo maze omugamba bakuba ekifaananyi ng'oli naye mukale akafo akansindikira akafaananyi mu view once omwana yatukuba ekifaananyi kituufu kiraga yeffe ng'oli ne mukazi we Naalongo nga tuli awo kati nga Saalongo ayagala ki nga Saalongo aŋŋamba olina okwetonda mu kamera funa kamera ez'amaanyi weetonde ate osooka bawa sitole nze nasooka nendya abalongo ba Saalongo kyambadde biki ne maama waabwe ne mulya naye Saalongo n'onsonyiwa nga byayagala ate nga ŋŋamba bw'oteetonde ngenda kukulabisa nga manyi asaaga mbaviiridde ndi wala tebamanyi bwenkolera waliwo ka distance Saalongo ali wala okitegeera amba just kutiisatiisa talina byakukola wayitawo ebbanga addamu akiŋŋamba kyekimu paka wenalabye jojjuzi wano mu Kalakaasa wa TikTok Kalakaasa jja bannaaye ffe abatatya ddenja otutuma ow'omuntu ne tumwatulira waba alina kye yakkola biki ne tumulabisa olwaleero Saalongo kyambadde yatutumye wano ku Black and White Saloon nga saloon gye ndimu nga mwoli amagulu gakufamba ganfamba tolenezi kunokwatibwa entegetege ngamba ate kati nkoze eki kasita yagamba Saalongo kyambadde yatutumye mmanya nti gusese kalyadda kakola ki kati Saalongo yakubirako essimu nga Mukalakaasa amaze okukulangira Saalongo yankubirako essimu naŋŋamba okirabye bw'oteetonde n'ebirala bijja kati bamala okukubira byonna kati ye Naalongo yakubirako Naalongo teyaddamu kunkubirako ate babirye naye nedda nenakatu twali twakyankalana biri ebiri serious nga tetukyayogera kati so Kalakaasa zze ayise nawo kuba wezawera ssaawa ng'emu nga yamaze okugenda yajja n'abyogera ebyo byonna nenfuluma kasita yayogera Black and White nfulume mugambe gwe kikiva wano tondabisa ngenda okwagala ofuluma olingiza ng'opposite abaana bakutta amasimu balikodinga ayina kanyama ngamba wano wefulumira oteekawo ensasabike gajjaba amawulire malala okategedde kambaleke bajja kwennyula niwe naateekawo embeera tebajja vva wano ambaleka nga bagenda manyi bagenze kumbe bagenze bakyalangira akalala akannuma yagenda banaye mulina omuvubuka yeefudde ekirala ku kino ekyalo yeye ndoozi ali amanyi famire yawuka ku kyalo yefudde yasooka n'alya gundi ne gundi n'amala n'alya ne maama waabwe ne bamubuuza muvubuka akyakola wali ku Black and White Saloon mujja mulaba asiba mu bunu kati abantu bajja ku saloon tekyakwafetinga ku saloon abantu bakyajja abatonotono abamu baswala naddala kati buli musajja agatogera musonyi omuvubuka oyo n'abazadde bagatogera musonyi omuvubuka oyo bakendeera okujjako bali abali close ennyo
akitegeera be bajja kati Salongo yakuvaako ate kati ndi awo manyi bikoze eki biwedde kuba nze nsaabitwala kale nabitwala nti yandabisizza akoze revenge ye wedde ono yajja essaawa emu okukandaga nga amaze okapost naye manyi agenda nayisaawo ebbanga nga manyi tabipositingirawo akandaga nga yabipositinze ngenda nkomentinga kusebo ze nondabisa naye gwe neki ku TikTok ya mukalakasa nga nkomentingako ze nondabisa naye oyo Salongo akutumya agenda tandika kundaba kimafiya manyi byakusaagamu ekitegeera so olunaku luyitawo yankubirako olwo Salongo kirabye ngamba omaze okukola revenge zo naawe genda kukola ebirala nga manyi manda etuuka nkera ku makya mbeera bize nkoowa jjukira ebiseera bino ne kaakati otulo tubula ntuula mu ntebe ensumagira eya saloon omwana ajja nkona kaŋŋamba gwa trendinga ku TikTok manya ŋŋamba byaki bya mukalakasa nga mugamba ate nza trending ati nga nzijukira mukalakasa mugamba bibaawo gamba o trending ne mugamba mukalakasa obirabye ngamba ako nakalabye naye ate vako ebyo dda ku bino chicken yakwabizza Salongo yatula chicken akulabise simanyi oba chicken yalaba bino bistole bitrending ebya mukalakasa yaga fantastic oba Salongo okitegeera simanyi ngendo bikula fantastic muyinza okwebuuza omuvubuka ono yakoze eki naye omuvubuka ono yasookedde ddala mu Uganda okwebaka ku famire yonna n'agisawali mama oyo yakubira ku ssimu ng'abirabye famire yo tebasobola kutankubira nibo bagamba ki agamba nange byanguddeko obugi naye si bituufu gwe kati mama w'omwana we yaali atya gyali naye sibeera naye twayawukana just nsindika za mwana gyali so chicken amaze okyabya ngenda oteekako bwe nti data connections nga message ku WhatsApp ziri west serebu waffe missed calls za WhatsApp ziri west inbox TikTok comments jangu obeeko kyotugamba sebo Kafumisi power love Kafumisi super duper nga nkwata essimu inboxinga oyo mukalakasa mugamba kusaba ajjayo ebyo ebintu kwegayiridde ebintu ebyo si bituufu video mukalakasa azijjayo ate kyeziri yagaana ate chicken yayogerako naye chicken by the chicken yankubirako ku WhatsApp nga tanabipostinga ngamba bano banamawulire ayagala kakikundi kodi nga saamukwata akitegeera kuba nayina enamba ye nga naye ayina eyange before era just yankolako obukozi fujjo oyo omwana kyova n'erinnya yalitereeza bulungi nga mmanyi semi n'ekifaananyi kyenkozesa ne boolaba ku WhatsApp yange kyekiri ku DP ndoza screenshotinga kyeyateeka wali mwana yankolako obukozi fujjo mugamba nkwegoyidde bro tukireke agaana ebintu agaana kola ka video awo ku TikTok bagamba byonna ebyatuuseewo kale byaliwo naye biki kuba nabagamba abo bombi munyambe bagenda kungoba njala just bankwatirwa ekisa nambalimba bankozesa nikola ne ka video ku TikTok ngamba bankozesa boss wange afuukidde ekizibu nga njala bajjeyo ebintu bagana kati Salongo amwetondera Salongo samwetondera ogamba mwetondera leero ku Shalom 256 Salongo kyengendo mwetondera kiri kino kulya mukazi we Salongo nsonyiwa obutalya mukazi wo
kuba kyeyali ayagala naye saakikola saasobola bambi kyannema ononsonyiwa Salongo omwetondedde butali ya mukazi we sigenda kwetondera mu bintu bye saakola osobola okwetondera ekintu kyotaakola olwedde bandabisiza kiwedde bandaze nti ndi museegu nange kati nkijjeyo nti ya ndi museegu naawe ondaba oli museegu oba weegattako dda naawe oli museegu ndi museegu nnyo oli museegu katini ffenna tuli baseegu. Tubadde ku Shalom 256 tujja laba gye binaggweera naye nga yabadde semi fed agambibwa okubanga yali Nnaalongo n'abalongo Nnaalongo be yazaala musule bulungi mweraba.